yotya chano yaffe tuguse bupya twogera ku nsonga ezibeerawo mu ggwanga byagala okumanya ne legal analysis okusobola okugaziyiza ku ekyo kyewutaategedde kyewalabye era omuntu yabadde ategeeza ki abaasoma ennyo bayita if 1 if 2 idioms simanya biki engero ensonge na biki gye biggwera wababa balina okututaputira olugero lwabadde lutegeeza ki omukulu big size Bebecool alina we yabadde mu kwogera ke ng'ayogera ku entertainment industry n'ebirala ebitambula mu ggwanga n'alaga lwaki bimu tebitambula nga bwe biri olw'okuba abantu boonoonya omulimu gwabwe abali wano banafuya nnyo bannaabwe ate n'amala n'akugamba nti enkya nnyimbira oli kyalowooza nti Bebecool oba yabadde arrogant oba yayiseewo muganda wange sebo nsanyusa okukola nange bwetyo mukama wange nsaba obabuuzeeko abali ku channel yaffe ennungi amannya Frank Ntambi w'embalokeza abasinga nga bagaliriirya the Juggernaut. Juggernaut okijjawa Juggernaut era kyekimu ni the renegade nti I'm never afraid to say what's on my mind at any given time of the day. What is Juggernaut? Juggernaut yabeeranga kabejja nti ensonga banga bonoogamba nti there's silver, there's gold, nyati waliyo platinum. Kati Juggernaut. Nga ugamba nti mu kuyimba oli yasalawo n'agamba I'm the big size. Oli n'agamba I'm the doctor. Oli n'agamba I'm the ghetto gladiator. I'm the gladiator. Yes. Kati nange mu analysis eno gwe Juggernaut. I'm the Juggernaut. At the same time I'm the renegade. Renegade ati yatya. Ati gwe nagambye oli atatya kwogera kintu kyonna ku lunaku lwonna ku kiseera kyonna regardless of all the intimidations. Yes. Yoyo Ntambi. Yenze. Juggernaut. Juggernaut. Bebecool yeyogedde ki kiwategeddemu? Ekisookera ddala Bebecool y'omu ku bantu abayimbi abantu balina okubeera nga bayigira abayimbi banne omuyimbi amanyi kye bayita style. Abayimbi ba Uganda basinga we bali naye wapimapima ku minzaani I think they don't know who they are. Tibamanyi kiki bali, tibamanyi kiki beetisse. Bebecool ndowooza y'omu ku bayimbi abatono wataba omu yekka mu bayimbi abali active amanyi kiki yeetisse kikyazitowa we bali nnyo. Kyova olaba nti tatyangako kuvaayo akaseera konna waabaako kyayagala okuexpressinga ate n'akinywererako ne waba wayiseewo olunaku oba kikusanyula. tubadde twakava mu situation ya David Lutalo naddogerako ko ne muganda wange muze interview egenda bakuno statements ze yakola ezitaali mbi because eddembe lyalirina naye wayita olunaku lumu because bamukasukira amafumo ate ovaayo n'obeeranga alinganga eyeetonda sitatakola ekyo nno. Singa olaba ku muyimbi gwe bayita Kanye Omari West waliwo awards ezaali mu 2009 MTV Video Music Awards bawa Song of the Year omukyala bali bamuta Taylor Swift naye mu category eyo mwalimu omukyala Beyonce yali yakakola oluyimba bali bakya put a ring on it all the single ladies oluyimba lwali lukubye omwaka gwonna naye Taylor Swift najja ne bamuwa award yali ali mu kukola speech ye eya acceptance speech. Kanye West n'ava mu audience n'asitoma n'agamba mulindeko award eno ebadde inagenda woono inagenda wa Beyonce yali wali ku front row ne yeewunya bwati Beyonce ye yali atidde naye Kanye West yakiremerako gye bayita renegade ne bakola campaign balina campaigns bakola mu America bazita cancel culture eyo nti ono waba akoze kino bannaayo mu Uganda bakiyita boycotting badde jjo biraba ebyo bira cancel culture yagezako mu cancelling attracting ebintu byayogera because yayogera ku muwala muzungu ate darling bamuta America's sweetheart Taylor Swift bamwagala nnyo balaba America ekiikiriddwa. Naye nkugambye Kanye West yagaana n'asigala ku kigambo kye nakijustifyinga lwaki Beyonce yalina ofuna award eyo. Abazungu nga bananyini business ya America ya entertainment teyafaayo oba kigendamu okukosa kitya yakisigalako naye ate Kanye West yasigala w'amaanyi paka wano bagadde omusuula n'ebbanga lino ne yayita badde w'amaanyi. So Kanye West
anywerera ku kigambo wano namulabidde agiddemu engatto n'atambula ku Nike mugyeko sponsorships akoze sentiments ezikuba abajju ate nga abajju basinga okubeera nga babaninga enterprises ez'America nenasigala ku kigambo ye n'agamba muli bantu babiri oba ensi ekanze eŋŋanda kati mu Uganda version ya Kanye West yandibadde nga Bebecool nti niwe Bebecool oyo lwaki ensi yonna ne bwegamba ffe watutama nti era nabadde show gye nabadde nkola ku TV emu neŋŋamba nti lwaki abannayuganda tebalina buzibu na Bebecool nti yavaayo olunaku lumu n'agamba bannange nze political affiliation yange eri wano nti ne kaseera taata we yajja neyesimbawo omwana yagamba taata wange wadde oli era nkwagala nnyo naye nze political my affiliation eri wali abantu nno society yagala nnyo omuntu anywerera awo ku mazima yaddabamu banyiiga that's why nti atuuka ekiseera n'acreate nga kye baali bayita silent majority nti nina abangi naye bo basirifu naye bweyagala okumanya loudness yaabwe kantegeke nawe otegeke era nga wategeka wano bajja kati cancel culture tesobola kumukwata tesobola kansolinga muntu bwotyo ng'alina abantu abamukkiriza olw'enzikiriza ye kati tuba tukikomezaawo ku ekyabaddewo olunaku olw'ejjo Bebecool ng'ayogera next media kyebadde bateeseteese nayogera ekintu nange kyembadde nayagadde okwogera ekyaba promoters ngenda batekana mu bukomera quote in quote omanyi olumu ebigambo tuli misuse tubikozesa bubi mu Uganda singa tutandika okukola list nga twanalizinze netusengejja batono nnyo abayinza okugenda ku list eyo n'abatamu bayinza obutawera naye ngaesaawa zino list eyinza obaako abantu 20 abayita bapromota abalina n'ebibiina birina abapromota nga 8 naye singa tugenda netusengejja I think n'abata tugamba promota abaati oba yaani bayinza obutakola ki obutawera because the best they do is demoting than promoting oba kitegeera kubeere specific kuba bano abamunze mbeemanyi Bajjo akola kyagattako atuulako Bajjo ali bw'ati Bajjo is a businessman era wabaawo ekyengedde asobola okusongako nga kitale kigenda muwa business at the end of the day era ajja kugenda waawo mu mbeera eyo era ajja kupromotingira bya promotingire mu kaseera kennyini ako okitegeera but waba tanaba kutuuka ku kyengedde omulimu gwagenda okusinga okukola eno ate kunafuya kiyali badde afunamu ssente wali oba kategeera katugambe katekewo ku bayimbi singa mu myezi 3 Shiba aba yaliko ng'agenda teeka show mu January Bajjo tekimulobera kubeera nga mu July gye tuli mu October amukuba amagi singa tukitwale nti July next year nti Shiba wakuteeka concert nti aliba n'ennyimba ennungi ennyo mu gwokuna gwakutaano webale nnyo naye wano October November gwe tulimu Bajjo yaba ku kimu oyo Shiba katikira mu binyumu ekyomupromotinga weyaba nti otuukira mu July wanaaba ayagala mutegeka nga potential kumutegeka tagenda mufunamu kingi but wano obeera ng'ogenda kubeera ng'okuba potential business gundi ogenda okugyamu ssente awo batoli promota oba demoda kati yo bapromota kibanga kitambo kimwambala bwambaza kigamba Frank Ntambi yaliko awo n'amubuukira that's what happened saabukira kyengedde that's what happened to Clever J Clever J wona awalala teri muntu yali amulaba naye wekyatuka ekiseera nga yayengedde aliko amasannyalaze amatono olwo ekitambo kirinnya ekirialize nti ono aliko business kamutegeke naye nga mu business naye kati bw'omubuuza bukyangama mumutegeka ddiru yamwogerako ddiru yamupromotinga naye nga in the real business ya industry ezikuze bapromoters wabanga gye bali of course era gye bali omulimu gwabwe nti nno omuntu niwabeera ali ku 0 balwana nnyo okubeera nga atuuka ku 10 nga mugye musenda mu nsi endala ezikuze mu music ezirina abapromota abakuze webale nnyo nti omulimu gubeera gwa Ntambi wabeera ali ku 0 tufubye tutya okumutuusa ngenda kukuwa example omuyimbi bamuyita Nicki Minaj Nicki Minaj yayingira industry 2008 yalina mixtapes zaalina naye bamuzuula Lil Wayne n'amuzuula n'amuleeta n'amuleeta n'amusayinga mu Young Money Cash Money which was an affiliate ya Cash Money Brothers CMB ya Badman naye weyasangira Nicki Minaj baatuuka ekiseera nga balina omupimpinga ennyo olwo nga omujjamu ekintu nga industry ebiseera twali tugenze
ng'erimu ka sexism ako nga alina okubeera nga appealinga sexually okubeera nga attractinga twali tuvudde mu era y'aba eve ba mise Elliot aba batomboys abo tuvuddeyo kati ofunye omuyimbi wano naye olina omupimpinga abeere nga kati olina okunyirira olina kuba ba Beyonce ba Rihanna nga te general gyayimba eri so male dominated nti omukazi yena alina okufirivinga olina obbako ekyenjawulo ate ekyenjawulo ekyo inabeera that sex appeal bafuna Nicki Minaj bamupimpinga akola album ye esooka bakita Pink Friday weefuluma ku top 100 ku Billboard top 200 nedebutinga ku number 1 and the rest is history. Nicki Minaj esabasoma mukubayingira bakyasinze okuseeringa albums bamupimpinga kuva ku ndabika bangana nakabina yali bamulesi ngali awo alinga Aisha Powers teyali as slim bwatyo kale Aisha Powers yitawo kuwana abantu bayinza okuba muleke teyali as slim bwatyo naye teyali waliwo abawala n'obubina babugeejinga ayawudde akoze eki kati teyali oyo ne bamupimpinga paka mubiri gwonna gwonna kuva ku waggulu paka wansi ekitegeera nabeera nga alina sex appeal ekyo and before you know nabeera commercial success wamaanyi nnyo bamupimpinze bibayita ba promoters olengedde wali wakujje ng'oli kiyenje n'akugiragira wano n'akugjamu ssente because ogenda kuliisa abantu abasukka 1000 bibayita ba promoters wano e Uganda osanga wabalise ba demoters yes abasinga ba demoters n'ekyokubiri nti tuli mu era ya television zaffe TV zaffe sigenda ziyisamu nnyo maaso but because of content thirsty ennyonta ya content bamaliriza balesa abantu abamu abatasaana ku set because balina element ya sensationalism babuguumiriza bakyamuukiriza bali awo baagala ki ndi waliwo abali awo nti bwanaagira ebintu biri awo naye tasaanidde naye nga singa ayogera ebikyamuukiriza wajja kubeerawo ababinyumirwa eyo so kati bafuuka ate ba analyst oba kategeera they transform from being promoters but they are analyst quote in quote ne batula ku set the subjects balina okuanalyzinga kate be bayimbi ate business yaabwe ate mu kifo ky'okukozesa platform eyo okubeera nga bazimba abayimbi abo because they have the platforms ate 90% baba babukubira ki so bwe nkijjayo waggulu n'enkissa wano nze mu byonyonyola ndaba abantu bwe tulabanga ba promoters abandi badde aba music abayimbi ntunira Roger owa Spice Diana nti Roger si muyimbi naye ateeka mu muyimbi okulaba nga abeerawo bw'ogenda mu bannaffe aba Swans Ave I don't think basobola okubakola statements ku Winnie Nwagi okumakinga sure nti bakulaga obubi obukwata ku Winnie Nwagi the likes of Gundu yabeera Gundu wa Shiba yani Jeff Chiba awo tuba tulanga ba manager but the word promoter kitegeeza you promote someone who's talent definitely kati bano ba event organizers the same time bayita bani ba promoter but when you ask them ani who are promoting tomulaba nti agenda bokera kiwedde continue kati so, Bebecool kati tuze wa Bebecool over the last 10 years y'omuyimbi yasooka ekintu ky'okwetegeka Bebecool ebbanga ennongo lyagimazemu from 96 oba 94 nga ajja akula mukama n'amuwa prominence mu early 2000s n'akwata akati ne baganda bababiri Chameleone and Bobby Wine endongo bagimanyi in and out nti tolina kintu kyogenda kumulimba ku ndongo naddala bintu by'okuorganizinga kya promoters balina teke gye bakozesa nga agenda okutegeka n'oludini najja n'akuba budget bwati n'agamba okufunira kino n'amala n'akola kino budget nga bwelina okubeera probably n'akikubisa emirundi ng'ena n'asobola okudondola wano nesho newebeere wedde ngagamba you know what nagenzeko ne wano okwewola ekitegeeza show yakoze eki yatusaze kati abantu abeeteeka nga Bebecool bamanya buli kimu kyekyetaagisa n'afuna bufunyi ttiimu emusapootinga n'agenda mu maaso n'akola ekintu era show nebeera successful kati omuntu ng'oyo tasobola kutya kujja bagamba bwaddene igamba Akamanyiro kati Bebecool avuddeyo n'agamba kugana kuzina sorry to say but embwa because sigamba jaba nakola list yakola ya controversial nnyo ey'okudiminyinga vali y'abayimbi kyali kibi nnyo era nze nali munyamivu nnyo abayimbi obutavaayo to denounce
someone like Bajjo ntitoddamu tutegeka naye katufe enjala but bafa kisiiri muli because they are not renegades nga Bebecool. So Bebecool is a renegade yavaayo n'akugamba ate nga tolina kyogenda kukolawo because kyosobola okukola naye asobola okyekolera even better. Okay. Yes. Nkweyanziza omukulu. Guno mwogera katono Lutalo. David Lutalo. David Lutalo kiwanvu nnyo naye one mu constitution ya Uganda article 29(1)A etugamba freedom of speech and expression. Okitegeera kati I think Lutalo ye expressing the powers ya freedom and speech but tuli mu era najibwako eddembe lyange but anti tuli mu era y'abantu abali hungry extreme. Okitegeera nti bagamba wali obulema tebafuni wangalo kati yafunyize olugalo mu balema naye si yali badde point yani badde yewola ku Bebecool. Titogede statement kanzenyi defending ejinywerere ko anti abala bajinywerede apart from Bebecool wewocheza anti kati mwa abakyetekamu nti omala okyogera n'ojja n'agala okijjawo oba ogenda kufuuka ki baba bagenda kubuulinga but singa ojja n'onywerera ku waadiyo n'onyonyola ogenda kuluusinga abamu ogenda wininga obuzibu bw'abayimbi abamu kulowooza ngo ogenda kwagalwa bonna kibeerawo mu kaseera ng'olina ofunako ababelievinga nobelievinga gebayita faani fe bafaani ebiseera ebisinga tubeera obsessed n'omuntu nti interests they are our interests oba kitegeera nti obuzibu obujja nti mulimu n'abatawagira Lutalo abagenda okumukwata n'alowooza nti babe yet si babe ye alina kufa ku babe. I think abawagizi ba Lutalo ddala abamwagala babelievinga na interests ze kati oba osazeewo okukola gundi eyo statement jangu ogi defending abawagizi abakwagala interests zo nabo bawe ki confidence bagenda kukulwanirira. Abavubuka bavuma abantu social media time ezze nakozesa ekigambo ky'ogambye ekigambo ky'ogambye nti extreme. Yes. Waki bayita extremism. Yes. Oba extremist. Yes. Tulinawo okiraba mu ngeri gye tutambuliramu mu Uganda mu life gye tutambuliramu nti you have to support what people power Bobi Wine mu mbeera zonna oba omwagala oba tomwagala must support Bobi Wine. Abawagizi tubalaba nga batuuse ku level eyo anti ekisookera ddala nti politics generations zikyuse nade nabwe ngamba ne mugamba nti singa oddamu emyaka 15 emabega political arguments ezaaliwo n'abantu abali badiscussinga politics bali knew about ideas and policies where they could agree and disagree. Twalinanga wetwemeetinga mukati tukuba emboozi y'ebyobufuzi olina biranga wa NRM nze ndi wa DP yaliwo ebiseera ebyo naye nga tuyinza okwejeregamu ne FDC nenjerega President Museveni olina ajerega mawo wange okitegeera nengamba mutemukoze enguudo naye namwe ate mukola muki discussion negenda nemwekwata mu ngalo nemugende saawa zino tekiriiwo generation zikyuse nnyo egamba ki generation eno politics is a science nti ekintu nga wekiraba siwe kibeera kati ebiseera ebisinga we are not exposed to the science of politics rather tubeera sentiment ku kimu kitugidde maaso nti singa Lutalo ayogera statement gyayogedde nze atali aware because of the science ngenda kureactingirawo nga simaze kulowooza kwefumintiriza nkomerera omusajja ono emisumaali yet I might be wrong but he was right but nze ndi ku extreme end. If we continue like this I think or if we allow it of course already way kiri togenda kigaana ate yinza okubeera nga it is the new generation egenda kutwala politics mu generation mu myaka nga 2 agaddako nga togenda kistopinga kati nga kigenda kukula bukuzi kimere the generation yamwe kati banuluduni abagenderedde mugende nga muvaamu kati bano abaana abalala bo beerenga bagenda okubeera badde new leaders of political discourse and discussions after 20 years. Yes, nga tekigenda okubeerawo nga be baana baliwo kuba nze nyina tokityamu nti nona n'abali mu kukitembeera kati time ejjatuuka kibakoseemu kituufu nnyo kuba bagamba you can raise an animal you can't tame naye nga ate dangerous nawe yinza okubeera nga ekulya waliwo akaseera akamu gundi yali ow'amaanyi nnyo ku internet lumbuye nga w'amaanyi nnyo ku side ya NUP ng'abantu babeera ku bunkenke nnyo kusaawa bbiri kyaleeta watuuka akaseera n'ayisa mukama we eggaali n'amugamba gwe ate sirika singa oba kuli kyoyogera nayo tujja kuyisanga. This is the person bwe baaluka ne balunda naye atuuka ekiseera ng'ajja aluma nteega z'abalala basobola muteeminga. That is the problem. So abatembeeta bakimanye nti at time X nawe kiba kigenda kukola ki kiyinza okujja. Yes, naye nga te politics world over watambula abeerako emitendera egy'enjawulo gye bakulizaamu abantu baabwe politics n'agenda mu maaso n'eggwanga okutwaliza awamu eribeera nga ligenda ku mutendera oguddako. Okay, Frank Ntambi ye bw'atyo ebintu bw'abirabye obiraba otya comment section yawo
tuweereze messages zo wansi awo otubuulire. Mwera.